Bannange mugamba muti abaagalwa abalungi abeekumira ku Ssenga 5256 kansubire muli bulungi era gye musinziire okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kakati baddiya bange abalungi, olwaleero bye tugenda okwogerako mubimanyi, tugenda kwogera ku romance. Kale yasiibye mukwano ojja kusaba okayiteko nga atagenderedde, naye nga tugenda kwogera ku romance, kuweeweeta munno. Abantu abasinga mulowooza nti omuntu okumuweeweeta olina kumuweeweetera mu buliri, olina kumuweeweetera in fact mu buliri. Ogwo omulembe gwaggwako gw'abakadde. Omwagalwa wo osobola okumuweeweetera wonna, ng'era bwe tulaba nti omuntu osobola okumuzinira wonna. Ng'era bwe tulaba nti omuntu osobola okumuzinira wonna, kasita mubeera nga muli mu nnyumba yammwe, kasita mubeera nga muli seefu ng'omanyi nti wendi kisobola okugguka. Kati ogera kuweeweeta omuntu nga muli mu kiyigo. Munno mulaba agenze mu kiyigo. Sometimes bino ebintu bye tukola oba bye mukola ebisipayisinga apo ekitanda bye bireeta omukwano okudda obuto. Ogwo olaba bantu nga buli ssaawa bo baba baginika mannyo noga naye bano omukwano gwabwe nga tegukaddiwa. Bino bye bitagukaddiya. Omukazi bw'agenda mu kiyigo okunaaba oba kale kaŋŋamba omukazi wagenda mu kiyigo okunaaba nti papa mukwano situkirawo goberera, okitegeera, mugoberere. Bw'otuukayo oliza omusanga ng'amaze okweyambula, osobola n'okumulinda neyeeyambula wagunyumire nnyo. Nakabasuubiza ku live ne baganja bakolera mu ka-audio. Osobola omulinda ng'amaze okweyambula noowe n'oyingira ekiyigo. Kati bw'omala naye bino bikola ku muntu nga kale muba mulina ekiyigo kya wabweru nga okimanyi nti muyere mu kikomera. Doesn't matter newe kiba kya wabweru guggwerayo, newe kiba kya munyumba guggwerayo, newe kiba kya shawa guggwerayo. Saagala mungamba ate kati ebyo by'abalakiza life abali mu apartment ne bw'oba toli mu apartment darling guggwa. Naye woba oli wabweru olina making sure nti woli wali safe. Kati waliwo ebiyigo bayilawo, waliwo obuyumba bwe bazimba ng'ebiyigo byabweru naye ng'ebiyigo ebyo birungi like nga birina enzigi nga kalinga kayumba ddala like babizimba nga buli omu alina maybe buli nyumba erinako ekiyigo n'ettooyi, oba maybe ennyumba zigabana ekiyigo like gw'ogabana ne gundi n'oli n'agabana ne gundi, so nga biriko oluggi tibaggalawo. So it's okay, tekiri mu sitaani kugenda kiro munaabe, temugenda misana. Banagamba lwaki abo abantu banaaba babiri, mugende ekiro oli ako mwami waakomyewo naawe omukyalo osobola omulumba. Naye kisooka kyogere ku musajja. Mukyala we agenza kunaabako budde bwa kiro, gwe n'osigala mu ntebe ng'otudde ozinze emikono. Are you even okay? Like oli bulungi, mugoberere. Genda mu kiyigo, tutandikire mu kyawa bweru. Genda mu kiyigo kyammwe kiggale bulungi, yingira amazzi mutwale agawera, twalira mu bucket, otwale n'agali extra. Kati aga bucket ogenda kunfunira ekintu ekigenda okugasinga nga boolaba oba nandifunye kabakuli oba nandifunye kajjaga akatini akasobola osena amazzi okuva mu bucket. Kati nsaba ogoberera omukyala waffe oyo omulungi. Bw'omala okumugoberera kyukayo bulungi nnyo mu kiyigo, osooka omumpeewulira eddiya wange. Okola otya? Bw'otuuka mu kiyigo omusangayo nga yeeyambudde, jangu bulungi nnyo teekawo amazzi go weeyambule. Kirinza okubuuza kati okinywa eki? Muhaalize kunaaba naawe darling wange, okirinamu obuzifu? Nze tunaabe. Yimirira mu maaso g'omukyala, kwata amazzi gali. Osobola otandika omukuutako waba badde tanneekuuta, waba adde yeekuuse kyokka. Njagala omubiri gwe gubeere nga mubisi. Kati kwata amazzi g'oleese mu bucket, kwata akabakuliko, tandika ogasena ng'ogaliwa ku mubiri gw'omukyala. Bw'omaliriza okunkolera ekyo omubiri kakasa nti gutobye ate guliko sabbuuni, muyimirire mu maaso, kwata emikono gye ebiri otandika okumuweeweeta ku mabeere ng'omutunuulidde, like oli mu maaso ge omutunuulidde. Otandika omuweeweeta ku mabeere mpola mpola. Bw'omaliriza okumuweeweeta mu mabeere awo, okkirira wansi mpola mpola nga ku ffundi, ne mu kabutobutawo olaba wali obwagazi. Kati osembere, mukwatirire kaawo. Bw'omaliriza sembera omunywegerere. Wabula bw'oba omunywegera, omubiri gwo olina gunyiga ku mubiri gwa mukazi. Ti omubiri gwo gulina kubeera ng'ogunyize ku mubiri gwaki? Gw'omukyala. Ate bw'oba muweeweeta, of course emikono gyo tegigenda kubeera nga giyawo tegirina kye gikola. I mean oba omunywegera,
emikono gyo gigenda kubeera nga girina bye kikwasaganya omuyegera ngeno bw'oweeweeta mu mugongo mu kabuto mu gundi eno like mu ribs mu mbiriizi nga bw'omuweeweeta mpolampola bw'omaliriza mwetooloole oba si kyo awo wennyini osobola okumuyingirirawo mukwate oleka amagulu go ga spreading oba ogaawulemu gabeere ng'agaawuddemu kati omunyingirire ng'omutunuulidde bw'oti osooka omusonsekese mudondola agiwulire bbiya olyoka ogumusonseke alyoka akola atya aguwulire nabagambe eno kyano tubeerako nabakulu bokka saagalako baana bato myaka 18 kudda waggulu wajja n'oyomba nti ebigambo sibisabika kebera mu description ya channel eno oli wakyamu nabannyonnyola kyenkola wano akati simanyi kusabika bigambo mbyogeranga webiri ekijiiko nkiyita kijiiko ekiriyo n'ekiyita ekijiiko so otandika okumuyingira mpola mpola tomupakukirako tomuyingira bweddu ebyo bitera okuluma abakyala omuyingira mpola 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 ng'amagulu gano gaawudde ojja kulaba omukazi bwakuba enduulu bino byebintu byemutatera kukola jukira mbadde mubikolera mu kisenge wansi wa bulangiti kati naye alabako ekyenjawulo bino byemuwoza nti omukazi wange senga nga tamala ajja kusamula era ajja kumala ajja kusamula era ajja kukola ki era ajja kumala naawe omulabeko awo nti wuyo asamudde wuyo amaze bw'omaliriza okunkolera ekyo ojja kunnyamba onkolereyo ekirala kimu omukazi mukutamye osobola okumudda emabega bw'oba oyagala kati n'onyiga omubiri gwo ng'oguteeka ku gugwe n'okwata emikono gyo n'ogiyisa eno mu mbiriizi n'otandika oweeweeta amabeere ge n'ovaawo n'odda mu nsingo ye wansi eno saagala okwateyo nnyo kubanga olina sabbuuni saagala okwateyo nnyo waleke ate n'ekirala sabbuuni ono wabanga kwali njagala osooka kyova atwalesa amazzi osooka omuyiweko kwabeere ng'aserera naye nga si mungi like kwali ku mubiri mutini naye wano mu bitundu by'ekyama nga talinaawo sabbuuni oyo alimu chemicals talina kuyingira mu bukyala bw'abakazi so olina okukakasa nti wali wonna kirikkiriya kyokola sabbuuni tamuyingira osooka n'omuyiwako ku mazzi kati n'agira kati buli bwabeera ng'akala n'oyiwako amazzi ku mubiri omubiri guno ngwagala guliko amazzi nagaseerera muba muli wabweru kakati kawodio kajja kuba kawanvu ate saagala kawanvu tujja kudda ne paati ey'okubiri nga tukola ki nga tulaba engeri gye tukolera mu kiyigo ky'omunyumba kiri mu shawa ate awo kaba maasive naye naawe wali eri mu kiyigo ekyawabweru ogenda kweyambula engoye ofukoosi ojja bba bwereere naye nja kusaba weeyiwekoko ku mazzi obeere nga naawe omubiri gwe guseerera osooka n'osiga ka sabbuuni kakini then ne weeyiwako amazzi n'oseerera kuba bw'oteekako buteesa amazzi nga tekuli sabbuuni togenda kuseerera kati awo bw'omaliriza mbadde mbagamba mudde emabega omuweeweete mu bisambi wakati omaze omuweeweeta eno waggulu mu mabeere omaze omuweeweeta mu nsingo dda mu bisambi wakati bw'omala okudda mu bisambi wakati waawe omwawule then omukutamye asobola okubeera nga wansi bw'omba manyi kitugenda kwezimira mu kiyigo wansi mba mbasaba ne mutwalayo tawulo gye mugenda osuula wansi mulinnyeko kubanga jjukira kiyinza okuba kiyigo kya seminti kiyinza okuba kya tiles kiba kigenda seerera kati tetwagala accident yonna kutuukawo unless ng'ekiyigo kyammwe ekyawabweru kirimu kye tuyita shower mat mumba mulimu ka mat it's okay oba bathroom mats zino ez'omunda ez'omukizo baziyita shower naye since you don't have a shower inside there so it's okay waliwo n'ebyawabweru nga birina showers so kibeera fine kola ki muweeweete bulungi nnyo kati mukutami akwate ewabeera ka taapu bw'omuba mulinamu taapu omuba temulina taapu akwata ewabeera ku kisenge kati then ebigere bino bibeera bigenda mu supporting kuba biba biyimiridde ku gundi ku tawulo awo otandika okumuyingira ng'omuyingirira mabega ndiye wange sooka omunzinire naye asiime awo ogumusonseke osobola okukutamamuko jjukira oba oyimiridde n'okutamamuko oba okasitayirawo kwetukolerawo kasufu nnyo omukazi akutama n'akwata ku kisenge kati gwe n'oyimirira eno emabega n'omuyingira n'okwata muno mu mbiriizi ze n'osooka omuyingira otandika mpola mpola then n'olyoka otwala kancabali bw'oba oyagala oba kanjabala bw'oba oyagala supiidi n'omuzina naye n'akola ki n'asiima
kale tujja kudda mu kapaati ak'okubiri nesigala nga nze Senga Faith 256 baagala nnyo bantu bange temwerabira kusubscribinga kulekinga no commentinga omukama banjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo Yeah.